embeera bwetyo bweri wano eno. Sawa mwenda abantu bo bakedde kugamba abantu bano bo bategedde obudde abantu ba Lydia Jazmine obudde bo babutegedde bwana mwebuli sawa mwenda kugamba obwana buli ddala bw'olayagala Lydia Jazmine mu first born obutazzibwako leero abantu bakedde tewali kyakwekwasa nti ate kiki buli kimu musafu gwe baba ekigenda obeere sawa mwenda erengera abantu bakutte obudde kuga Lydia Jazmine ye apulaze talina budde abantu be bamukutirayo kiri ku mmotoka eri tiketi bagula wano wonnamuze laba embeera kugaerayo waliwo bagulira tiketi embeera yeeyo ate abaana bo bayambadde kwegamba atayambadde bulungi kino ekivulu ogenda kuswala in a history to be made. Jana kina n'obutiiti okirabye tunulako eno bebi tulabe walaali VIP wane abetaano awo ajati Tony style omusajja wa Fangoni ogamba otya omwegaana wegaana alieni tebakuwa engatto ze bakuwa ku Fangoni ozeegaana ne kati ng'ekaddiye mangu kati gwe omusala gwe bakuwa ng'owamawulire ya sente mmeka eza wano webaza alieni webaza alieni okuwa engatto eyo twavaayo dda sulwa bakuwadde ekirabo kiba kirabo kuba batoguze gamba figigazi omulabako figigaza yafulumyemu kumwagaliza bisima agende mu maaso oyo mutabani waffe ku Fangoni oli wa Fangoni kati tumwagala abeere ng'akola ki olina kaadi ya Fangoni abeere ng'akola ki gwe kaadi ya omusajja wa KBS ogamba otya baŋŋambye oluvale bakuwadde omulimu essimu zo tezizikira ziva zivuga anti wavaayo ne weegoba kati wazzeeyo nga bakoze ne studio omuyimbi Kalifa agamba ki Kalifa gyali ali mukola ennemba n'emisango ne Afrigo Band bagenda musiba n'empale bazisibe bigenda kuba nga bigwa leero waziro batudde mu meeting era embeera kyemanyi yeetonze naye abasajja nga bakambwe ennyo omanye ebiseera bisinga obungi sometimes tukola ebintu bihalina obungi naye ne wasula mugamba kimu wasula oppya abayimbi bangi ekyo nkyogera ku record because tosobola kugamba nti Spice Diana akola omwaka mulamba n'omu emitwalo 2 nga gyafunye mu royalties ze naye weetereze wasula abayimbi bakulinako abakugu kamaanyi ensonga lwaki bakujja kitebe kya UPRS embeera obusungu bungi banna mukolera abantu naye olina obukakafu nti yali abbye ku muyimbi ekitongole kya UPRS kyetaaga ne kyesootinga omulembe gwe kyakola bubi nnyo embeera bwetyo bweri
Timu. Embeera ate bweri wano eno. Sawa mwenda abantu bo bakedde kugamba abantu bano ko bategedde obudde abantu ba Lydia Jazmine obudde bo babutegedde Obwana mwebuli saa mwenda kugamba obwana buli ddala bw'olaba Lydia Jazmine mu first born obutazzibwako leero abantu bakedde tewali kyakwekwasa nti ate kiki buli kimu musafu Gwe baba ekigenda obeere. Sawa mwenda abantu bakutte obudde kuga Lydia Jazmine ye apulaze talina budde abantu be bamukutirayo kiri ku mmotoka eri tiketi bagula ono wonna muzeraba embeera kugaerayo waliwo bagulira tiketi embeera yeeyo ate abaana bo bayambadde kwegamba atayambadde bulungi kino Kivulu ogenda kuswala in a history to be made. Jana kina n'obutiiti okirabye tunulako eno bebi tulabe walaali VIP wane abetaano awo. Ajati Tony Style omusajja wa Fangoni ogamba otya omwegaana weegaana alieni tebakuwa engatto engatto ze bakuwa ku Fangoni ozeegaana ne kati ng'ekaddiye mangu kati gwe musala gwe bakuwa ng'owamawulire ogirabye ya sente mmeka eza wano ogirabye genda onoonye dola bisatu weebaza alieni dola bisatu weebaza alieni ekyo kyaggwa katwavaayo eyo twavaayo dda sulwa bakuwadde ekirabo kiba kirabo kuba oba toguze gamba figigazi omulabako figigaza yafulumyemu kumwagaliza bisima agende mu maaso oyo mutabani waffe ku Fangoni oli wa Fangoni kati tumwagala abeere ng'akola ki olina kaadi ya Fangoni abeere ng'akola ki gwe kaadi ya omusajja wa KBS ogamba otya baŋŋambye oluvale bakuwadde omulimu essimu zo tezizikira ziva zivuga ziba zivuga anti wavaayo ne weegoba kati wazzeeyo nga bakoze ne studio omuyimbi Kalifa agamba ki Kalifa gyali ali mukola ennemba n'emisango ne Afrigo Band bagenda musiba n'empale bazisibe bigenda kuba nga bigwa leero waziro batudde mu meeting era embeera kyemanyi yeetonze naye abasajja nga bakambwe ennyo omanyi ebiseera bisinga obungi sometimes tukola ebintu naye ne wasula mugamba kimu wasulopya abayimbi bangi ekyo nkyogera ku record because tosakunga Mad Spice Diana akola omwaka mulamba n'omu emitwalo 2 nga jafunye mu royalties ze
naye wetereze wasula abayimbi bakuyinako abakugu kamaanyi ensonga lwaki bakujja kitebe kya UPRS embeera obusungu bungi banna mukolera abantu naye olina obukakafu nti yali abbye ku muyimbi ekitongole kya UPRS kyetaaga ne kyesootinga ku mulembe gwe kyakola bubi nnyo embeera bwetyo bweri